nkubireko ku mifaliso egya Rosebom ekyasiza okubeera emirungi nga mu mifaliso gino mulimu bata fit sleep mufaliso muyitirivu nnyo nnyini ddala ate nga bagwina ne mu spring oyagala gwa round balina mufaliso bata high density balina deluxe balina mufaliso gyonna orthopedic balina fiber pillows ate nga balina ne open mattress emifaliso gyabwe mirungi nnyo beyonire osasula omaze kulaba omufaliso guno ate nga Rosebom egaba free delivery njagala okitegere nti depo zaffe zonna ziri open naddala eyerubaga neyegayaza. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rosebom, home of high quality mattresses. Bwana kutwala omwana wange. Sirika. Bwena kugamba nti twala omwana okudyeni nga tuli babiri wagamba oti. Wakola ki? Wamuleta. Omwana safunye mukisa kati okulaba nti omulese. Ate era n'omulemera nti akyakoye naawe okyakoye. Lwaki ofuula omusiru? Mu kifo ky'okuba nti otendereza nnyo ono munno eyakkiriza nannyambako nitwala omwana ne bamukebera gw'oyita omutemu. Beeramu amagezi. Beeramu empisa. Beera omuntu ategeera. Sijja kubeera na muntu alinga gwe. Mumiikirize ebbanga ddene nnyo ng'okola ebintu ebitaliimu. Kati oba weekakasa nti omwana wange otandikirawo okutikka ensaamu nti ntutta omwana kudyerere. Omwana nga wange nga weekakasa oba okayanirawo oba ogaanirawo. Kati ofaaki bw'agenderako kikyusa binaavaamu. Kati njagala osirike obulire oleme kuddayo kunyega ku kigambo kyo kikwata ku DNA eya mwana. Ebinaaba bivuddemu ebinatuwa ekyokukola. Ebyo ebyokupaapaala odde eno odde eri otomera eno ovuma ono oyombesa oli biveeko. Njagala onve maaso kati. Nva maaso. Wesiikangule ku ddoboozi nga nnyinimu. Tuusa okuba nti nkinwako buli omu. Naawe ate omukineko otuuka okumbuuza lwaki ntwala omwana okumukebera. Siteekwa kumukebera. Era kino kiwa abasajja bonna essomo. W'obuusabuusiza mu mwana genda bamukebere okusinga okudda mu byokkaanya n'obukkaanya. Zahara gwani adda kunze nodda ne ku nnamba emuwange omubuuze lwaki yatutta omwana nga kazaala mwana wagaana. Tulina kyokola tetugenda kusasula naye zino engoye zisobola okukozebwa omwana w'omuntu nga tasasulwa nawe bw'oba olaba banna muli bantu naye ddala dazimu nange nkola naye abantu butasimba bwe buleeta ekyo. Ate n'ekirala sente zino ez'omulunguutu zitasinza okubaleeta omululu obubi nti baagala tuziriyeko. Kati bw'ogamba nti atulabiridde katuwalike enkaavu kati awumba balina kumbuuliza aga nti abadde afunikaaga nafuna nkaavu tukongeze owaayo nyamu watolotomera mu ngoye ani yazikutumyewo bulijjo bamala kuntuma ani yakugambye nti okyakkirizibwa okukwata ku mulimu gwonna wano. lwaki tewakyogedde watta tuwasimbye akapande noga ti ziraba toddayo okukwata mu ngoye zange oba n'otimba akapande kali wali ziraba takwata ku ngoye zange. Wateese bulesi ng'oteekaawo ngoye era ziraba jja bwe nsaddewo negamba nti nogozooze sinnagambako nti nokwata engoye zinozooze toddamu kukwatako mu kintu nakimu wano. zeeso abantu nekwata mutumalemu nga mu amagezi bw'okwata n'oteekaawo engoye n'otazooza tiba abantu bakula batya tebaagala kukola baagala kulya buli kakati nzikutte nzoozezza ate ziveemu tasaagala we ziboze abantu mwagala ki yogera byoyagala naye kugamba engoye zange zeesonyiwa. Buli mulimu gwolaba guyiteko tulabe gunaafiira wati gulina bukoze. Yensonga lwaki mwankutte ne muntwala banzitireeyo mutugenze kulaga wogenda okubeera nga mwagala kuntemula. Ate nakwewuunyiza nnyo. Oneewuunyako era lwaki sikwewuunya mwakutte ebintu byange ne bimukasuka ebweru kati tumumaze nasibako nekufulu naye banneeweera nti wano siina kuvaawo bwetyo
nze ekintu kye nabagamba kitono nnyo kunsasula ssente zange kumpa pasenteji yange y'enkaaga ey'omulongooti ekirala bwe kimutaagenderere nnyo bwe muyina okuva wano so sinza okuva wano nze nkyaliwo nnyo wano kakati kangu kukyembuuza olwo wasiraneddeyo n'okubira muwala okuba naye wafubutukidde ku muzzukulu mwana omuzzukulu omwana mulaba yabataasa sigo wayingiriddeko kakati nno mukazi munnange byeweewanye biwuli era byeweepisa mbiwuli naye obadde okimanyi nti nno ekibeewaza kwegamba tekikyalina nnyo makulu okimanyi nti dyeni yawedde bwe nali nzijawa najja na dyeni nze sagala kumanya naye bwe kyoba omanya ekibadde kibeesibya no nkyasa simanyi oli nazaala ate simanyi omwana wo yafumbira omwami wange bino amazima g'osirikidde ebbanga lyonna g'omanya obulungi ennyo nti omwana si wa Haji gasigenda kuvaayo essaawa yonna kubanga dyeni eyawedde omwana wamaze gomukulu bakimaze bamututula omutwe ku musaayi ate twafubye okulaba tetukabera musaayi gwokka twamugyeko enviiri enjala amalusu zolidde okufa simulabanga buli kintu kyomanyi kyebakebeza dyeni nibagamba nti amaze ku kino kinaaluzibwa buziba twagenza ovaayo nga kiwedde ati gwe mukazi munnange yeepikanga wewanaba otogenda va mumakaaga wandibadde mugezi n'otambula n'ova wano nga results tezitaba kuzuuka bannange ojja kuswala okubanga wesigula mbu simanyi muwalawo yafumbirwa mumaka muno ng'ate malaaya emwezi azadde omwana atali wa maka kina buli kakibeera mwangu nkugambe bwa nti kubanga ekyo bwe kimalamala okugga ngenda kubayitira poliisi yegenda obbajja wano esente komaawo toddamu nakyogerako poliisi ng'ogindeetera nkoze eki nakeera kumakya nenjagala Haji ne muzaalamu omwana gobeera osadde omwana gwomugamba nti genda oyagale gundi olwokondetere polisi nga nkukoze eki nga kikyembasizza nkubye nina kyolabye kyentwala ti ziraba alina kyatukoze nkukoze eki omulongo tetegunajja ti gwe nsitudde ngututte ewange olabyeko nga nkukwatako ekigenda olekesa polisi kubeera nga bano olimu bumanyimu amateeka tolina ensonga lwaki oli wano tolina zala toli kiki tubona tukumanyi okitegedde ketanga okupoliisi eryo kekwalawo ku myaka eyo gyolina mukazi munnange olyoka ofiire mu kkomero amagezi gewandikoze kwatako bogenda ere wabbaawo ndonoziyo oddemu ofumba ettooke ngamba ove maka gange mundeke ngaomusayi tekinajja kyakuviira si kizibu nnyo gyeri era nze sina kyenjagala nakugamba dda nze ekintu kiri kimu kyenjagala nze kasitondira enkaaga yange n'ogiipa nze sibalinaku nze sigenda kubeera amaka kate naafiira wano buli mu ate nobeeraawo ng'onnangira bulangi nze si kyendikeriza ero tebinnenyamu n'akadde bwate polisi bate tugenda wala nze kasito ompa enkaaga yange n'osasula n'omusaala nze sikulinaako obuzibu golonze gyate bane mwewagawaga nnyo ne polisi yeyagala ababbi yeyagala abantu ababeerawo nti bagende kati nange ekyo wekingana woogireetera nga nange nga mwali mubyeka era mbatwalayo temulowooza nti nno mujja kungoba mutyo ng'embwa oba ng'ekikere ng'eminya nedda nnyabo sijja kugwagulwatyo nakyo ekintwala bwe kityo ajja genda naye asanga kiro kamalo kibuusa ajja mpaawa enkaaga oli wa kika kyaffe Hello. Yes, sir. Musawo. So. Mbadde ne namba mbadde njirabi. Zikomyewo. Awo kikoze bulungi. Tugenda kujja kati sebo. Tujja najati. Yes, sir. Naye mama omwana naye. Kale sebo. Mukama wange ndakika abiri tujja kuba tutuuse. Yes, sir. Hajati. Jangu mwana watu. Jangura wali wamubira manchi. Omulongoti tebugendo tuko. Ziko miu. Ezo mulongoti. Nzo mulongoti zite nawe.
ate katuyina ekirala ekitubeezaawo ekikutusanyusanga sente z'omulungu olimba nagamba zigamba zitya sikimubuuziza aŋambye nti mujje nemugamba nti katujjeraje nagamba naye yandeetaze ti ne maama w'omwana agireko konsenti ye katujje nemugamba mu dakiika 2 tujja kuba tuzze kakati ayagala ne maama Zahara abeereko agambye nti naye kyandibadde kirungi ne maama w'omwana nange kyenjagala nange nakusabasa neŋŋamba nti omukazi omutumatuma ti results asobola ozigaana n'aziwakanya omukazi akwegaana n'agamba nti ze simanyi neyeekaliza kakati kyetwatukola kubagambye atuwadde dakiika 2 ono njagala omuyite tugende njekamu nange mwayitira omugambe ensonga oyo omukazi kasitawulira nti nze ndi ku bintu bye ate birimu n'omwana ajjati ebintu bino ensonga eno kuwagitandika njagala ogikomekereze bulungi nze nagitandika nagenda nenkwana omuwala nemuleeta nafuuka ekizibu anti wunzika ebintu byo onoyita mukazi ologenda muyita Zahara naye oli naakuyita emirundi emeka yiba nange